Omuliro gutannategeerekeka kwe guvudde gukutte ekisulo ky'abayizi abawala ku ssomero lya King's College budde ekya Grace House enkya ya leero ne gusaanyaawo ebintu by'abayizi ebiwerako. Eky'omukisa omulungi tewali muyizi akoseddwa nga we gukwatidde babadde mu bibiina mu ssomo ery'okumakya. Poliisi ezikiriza omuliro eyitiddwa bukubirire wabula weetuukidde mu kifo kino ng'ebintu by'abayizi ebimu bisirikidde mu Nabbambula ono. Okusinziira ku Elizabeth Babirye akuuma abayizi bano ategeezezza nti ekisulo kino kibadde kisuza abawala abasiniya ey'okusatu esooka ko n'ey'okutaano. Kuba abaana bali safe. Abaana bonna bali safe, tewali mwana lumiziddwa nti obaki bonna bali bulungi, tewali mwana afunye ekizibu kuba bonna babadde tebali mu mawulire. Ez'abawala ziri bbiri, Ssabaganzi ne Grace. Oweekitiibwa Edward Kayondo agambye nti ekisulo kino kyabbulwamu omu ku bakulu b'essomero eyali owookusatu. Ekisulo bakiyita Grace House, erinnya eryo lyava ku headmaster waffe owookusatu eyaliwo okuva 1924 okutuuka 1934 nga ye yaleeta abawala. Embeera enewaliriza abakulu okubadde omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira okusitukiramu ng'ono yeebazizza Katonda olw'obutabaawo omwana yenna afiiridde mu muliro guno. Twagala ate mu ngeri endala okwebaza Katonda nti teri bulamu oba omusomi oba abakozi oba abasomesa obukoseddwa. Atwala poliisi ezikiriza omuliro Hassan Kihanda agamba nti bakoze ekisoboka okulwanyisa omuliro guno era nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku ki ekyaviiriddeko omuliro guno. Naye kyamaanyi kibadde kimu nti twasobodde kukwatiramu ne tuzikiza omuliro nga tewali mwana alumiziddwa. Bonna n'amaze kubakolako ololokoolo bonna bali bulungi. Kujjako ebintu byabwe bye byajiiridde mu bisulo byabwe. Ekisulo kibadde kya Grace nga kiri mu sections 4.